NUP. Everywhere. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga busoga kunga. Kunga busoga kunga. Kunga busoga kunga. Hello. Bana mulio bakalamu. Bana mwebale ino kuwagira mwebale lala. Mwebale bakagwa mwebale. Mwebale abana babusoga mwebale. Bana kino ticha bulido. Kino temulikola. Muli kusukuma message okwetolola ensi yona mwebale irala. Olwaleero lunaku lukulu mungane ntabule n'imidino nayogera Oluganda nakoba Lusoga nayogera Oluganda nakoba Lusoga tina ekyo tukola ka mix. Okay, katali ku byuma njagala oteke mu treble otereze microphone eno bulungi gwaine simu yo nyiga akapesa akaliko recording. We ali ku TikTok oba ku Facebook njagala onyige akapesa aka live. We ali eyo ali mu kulaba live ku account ya muno njagala onyige akapesa aka share. Kubanga wano wetuli twagala buli omu aberenga awulira. Bagambye mu nyigezi share. Nyiga share. Nigashenya bana komandeze bamuzeyi basabye bayinterrupting speech ya president basoke bamukwase byokulwanyisa ngagenda mu lutabaalo. Muzeyi genda mu maaso okwase president ebyokulwanyisa ngagenda mu lutabaalo. DJ our power. Everybody. Everywhere. And everyone here. We don't want politicians for just being seen. They must be good people with good intention. I'm glad to be together with Kyagulanyi here. When I was still in politics of that level, we were in contact. And I asked him, why don't you come and save us? And he said, yes, it is never too late, I will come. And he has come. People power! Our power! Olowozera kyoba otambulirako mu mannya ga Katonda nga tewali kukuyisaamu liiso nti kuba toli kino oba toli kino. Oli wano ku lwa buli muntu yenna ali wano. People's power, people's power, ku lwa Katonda. Order there.
Badange mairenga ndikoba ati mwakoba nti netuukiriziryo mu luzungu aye ndikukobanga omunange ono ndyota bairenga tukali tuli mu erani grade jahansi yali mukulembeze nga swena tukali tusengererya nitubonaganamu ekituufu nti ekiseera kyalituuka obukulembeze nibuiza era buno bwizire. People's power. People power. Our power. People power. Our power. Banange. People power. Our power. Omanyi buli lunaku tubako kye tuyiga. Tetuli wano kubanga ffe twasookawo. Tuli wano kubanga bamuzeeyi baffe be batusookawo. Era abaana baffe bagenda kubeera nga weebali kubanga weetuli. Olunaku lwa leero lunaku lwa kitiibwa nnyo. Njagala okwebaza muzeeyi Baite ne ttiimu yonna yonna bemuze nabo. Twagala okubebaza okutuwa amaanyi n'okutuzaamu essuubi. Muze mukiraba okumala ebbanga ddene nga bazadde baffe bano be balwanirira independence balwana n'abazungu ne babagoba ne bateekawo abaana baabwe. Era mu kiseera ekyo nga Uganda ekyafugibwa abazungu bazadde baffe baakaabanga nga balina essuubi ti one day bajja kufugibwa abaana baabwe. Era ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwe-10 omwaka gwa 1962 bamuzeeyi abo baasanyuka. Mazina abalala baakaba amaziga ag'essanyu nga balaba omujournalist balina essuubi nti kaakati bigenda kukola kutereeza bulamu bwabwe. Saagala muntu yenna kyankalanya ng'ampa abantu obubaka buno. Saagala muntu yenna ayogeza abantu nga tuwa abantu obubaka buno kubanga eno nsonga nkulu. This is a fight of a generation. N'olw'ensonga eyo abali awo njagala tubeere concentrated. Mumpulira bulungi wano wentunudde. Stop that and let the people concentrate. Kakati bano ono muzeeyi okubeerawo kwe, this is history. Ono muzeeyi n'ab'emyaka gye bonna bonna by'ebyafaayo byaffe. Mu 1962 abaddugavu bannaffe baatekinga over Uganda nefuna independence. Bazadde baffe ne basanyuka abaaliwo. Naye essanyu eryo teryalwawo kubanga waayitawo emyaka mitono nnyo nnyo. 1966 okulwanagana ne kuddamu, okutemula ne kuddamu, nga ku luno abatta abantu tebaali bazungu, baali baddugavu bannaffe. Era enfuga bwetyo n'egenda mu maaso all through Idi Amin. Rule all through Obote rule under emitwalo 50 half a million batiddwa. Nene wakubadde abo abantu baafa, newakubadde waliwo okubonaabona okw'amaanyi bamuzeeyi baffe abo baakigumira, baagumikiriza ne bagamba every kind of sacrifice is worth it. Ne bwe tubonaabona tutya kasita tuba nga tutuuka mu Uganda gye balowooza nti Uganda empya. Kubanga General Museveni bwe yali emyaka gyange yajja n'abagamba nti baleese 10-point program ng'ekyasooka ku ekyo ye democracy, kwe kuleka abantu balondewo abantu be baagala, kwe kussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu human rights n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Babasuubiza enkulaakulana, babasuubiza okukyusa mu byenfuna by'eggwanga, babasuubiza obulamu obusingako. Era mu 1986
nze nalina emyaka 4 bangi kumwe mwali temunaba kuzaalibwa bameka baweza emyaka ngoweza emyaka 4 n'okugenda waggulu okiraba bangi kumwe mwali temunaba kuzaalibwa naye sacrifice yali egivingiddwa era byatandika bulungi naye ne biddamu ne bifuuka bwe bityo kati wayise abukyangamisa Museveni atwala eggwanga lyaffe wayisewo emyaka 40 neffe bwe twali nga bato nga tusoma ku Jinja nga tusoma ku Owen Falls Dam nga tusoma ku sugar production nga tusoma ku tourism ebyo byonna bwe mpita eno ndaba kisiikirize I see the shadow of that dream bw'oyita mu Busoga bw'oba toli mugumu bw'oba omanyi greatness oba ekitiibwa kya Busoga bwe kyali osobola okukaaba mwenna mwalaba ku mawulire nga General Museveni yali ku Rwale nga ayise muno mu Busoga ne yeewunya n'agamba bano abantu babeerawo batya mu bwavu buno byonna bigenze byononoka bwe bityo wano mu Busoga we wali abaana abato ab'obuwala abakyasinza okuzaala nga tebannaba kwetuuka madde wali bugweri nga ngamba abantu nti bwe twali bato ne bw'oba ogenze Kenya nga bw'oyogera ku Uganda mukiina ne mu luyimba lwa Busoga mukiina kubanga kyaliwo history oyo mukyamuyimba nako titosobola kutuuka Uganda n'ofiringa nti otuukidde ddala nga totuuseeko Busoga nga totuuseeko Jinja kubanga buli kimu kyalinga ku Busoga nga boogera source of the river Nile kitegeeza ki bwe boogera the biggest sugar production area kitegeeza ki bwe boogera ku industrial area kitegeeza ki amasannyalaze gavaawa naye oluvannyuma lw'emyaka 4 bw'obuuza abantu obwavu busingawa abaana bato abawala bakyasinza okuzaala nga bato basingawa abantu baffe abakyasinza obwavu bavaawa abantu baffe ababonaabona n'envunza bavaawa ekyo kigenda kugenda mu maaso paka ddi so ndi wano olunaku lwaleero baganda bange sizze wano kubajjukiza nnaku yammwe tumaze ebbanga ddene nga tulaga abantu ebizibu bye balimu by now buli omu amanyi ekizibu kyalimu so sigenda kudda wano kubabuulira ku bizibu mweno campaign twazze tufube okulaba nga twogera nammwe mu 2021 tebatukkiriza kwogera nammwe tebatukkiriza nakutuuka mu bantu nga beekwasa covid kati tewali covid bazze nga baggala amakubo nga tebagala tuyite mu bibuga kuba tebagala tutuuke ku bantu nebeerabidde ti abantu b'e Busoga baabaavu wazenne mu bibuga tebakyalimu kati eno mu byalo gye tubasanga laba bwe tuli wano manyi nti okumala ebbanga ddene twali tweyanjula gye muli si kyalina beeyanjulira 2021 saafuna mukisa gubatuukako kwogera kuba kampeyini naye mwatulonda era ne tuwangula Museveni wano mu Busoga wadde babba obululu bwaffe so ku mulundi guno baganda bange ku mulundi guno sizze kuba kampeyini kuba mwannonda dda sizze kubasaba bululu kubanga mwabumpa dda wabula nzize okubalaga bwe munaatuteeka mu buyinza tugenda kukola ki tumaze ebbanga ddene nga tubawulira babeera ku TV ne bagamba okay mwagala Kyagulanyi oba mulayika mwagala lwakuba muyimbi mulayika mwagala lwakuba muvubuka munnammwe kirayika mwagala lwakuba wageto ngammwe n'ebirala ebifaanana bwe bityo baganda bange njaga tuuliziganye misioni esinga obukulu kyensinga okwagala kwe kumakinga sure nti buli azze wano n'abo abatulaba ku mikutu kyobalama mbagambye musharinge buno obubaka buli omu abeere agent njagala mumanye kiki kye tulwanirira bwe njogera ku Uganda empya efaanana etya twakoze ekiwandiiko kya manifesto oba promisi yaffe oba ekisuubizo kyaffe ekiri abantu b'e Uganda ekiri eri abantu ba Busoga ne ku mulundi guno kubanga tewali budde bungi saba munzikirize mbifunze nga mbifunza ku kitundu kino kyennyini omanyi omugenzi Basudde agenda n'agamba osobola okukola ekintu ng'oyagala kubunyabunya muntu naye ate ne wekanga ng'omuyambi buyambi bagaddewo amakubo
ne batubera okuyita makuba amanene ne batsindika makuba amabi nga balooza batubonyabonya kumbe bandaga omulimu gwange n'abannange we guli. Era njagala beebaza era mwongere okutubonyabonya nga mutusindika ewali abantu abali obubi kubanga betwagala okulaba ebyo betuze okukolako. Okuva ku Mande ntambula naye vayo ku makya n'akasuuti ko nga kanyirira otambulira eddakiika 30 nga wenna ofaanana ng'enfuufu. Ezo z'enguudo z'omu Busoga. Tuyise ku luguudo olutuleese wano ne baŋŋamba olwo oluguudo luleeta Paasisi Namuganza. Lwaki? Mujjukira bulungi nnyo nti baminisita n'abakungu mu gavumenti ya Museveni bakomplaininga nti amakubo gaffe mabi n'abagamba temufaayo tugule emmotoka ennene ezisobola amakubo ago. Njagala okubakakasa baganda bange, njagala okubakakasa nze ali wano yenze Engobi ndi mwana waimwe. Njagala okubakakasa nti ebintu ebimu bye tugenda okukola okukyusa embeera ya Busoga kwe kukyusa amakubo gonna ag'omu Busoga. Kino kye mbagamba si kiroota buloosi kisoboka. Era nabagambye oyinza okubuuza Bobi Wine yazze nabagamba agenda kola amakubo gonna sente zigenda kuvawa. Bana empira diriwo. Esente ezandiko z'amakubo, esente ezandizimbye amalwaliro, esente ezandikoze bino ebintu byonna zibbibwa bubbibwa. Mumanyi fenga National Unity Platform bwe tutunuulira obubbi, bwe tutunuulira obuli bw'enguzi, ne bw'obanga oli kyali wange, ne bw'oba wa kitiibwa otya, ne bw'oba w'amaanyi otya, n'okwata omukono gwo mu ssente z'omusolo, omukono ogwo gye gusigala n'ensingo nga ngiteekayo. Njagala mumanye nti buli mwaka abo bwe mulaba n'amasuuti, abo bwe mulaba boogera oluzungu, abo bwe mulaba mu offices, buli mwaka Uganda efiibwa trillioni 10. Ulira si milioni 10, si bilioni 10, si bilioni 10, trillioni 10. Kati bilioni erimu milioni 10, trillioni erimu bilioni 10. Etegeeza batubbako bilioni omutwalo gumu. Oba muntegeera. Ezo sente baganda bange, ezo sente bwe tuba tumaze kukwata bano ababbi abazibba nga tezina we ziyita, ezo sente zokka wano mu Uganda ng'otaddeko bino ebiguudo byaffe byonna ebibi tubibala ku road network. Enguudo za Uganda zonna bw'oba ozibaliridde eziriwo kati zimalawo kilomita 360. Bw'oba waliridde trillioni 10, trillioni 10, trillioni 10, ezo sente ezibbibwa singa tuzikwata zokka zisobola okukola enguudo za Uganda zonna mu myaka 3. Bino bye mbagamba si birooto, bino kambabulire. Waliwo omusajja gwe bayita owa Burkina Faso yakamala emyaka 3 mu buyinza, ebintu ebyo byonna bikoze papa nsobola obikola. Uliriza, teweetaaga kati kambabulire Uganda kyeyetaaga, teweetaaga kubeera profesa okola ebintu bino. Teweetaaga kubeera profesa okumanya nti n'oluguudo balukoze bubi, n'oluguudo balukoze bulungi. Weetaaga kubeera na mutima gwa nsi yo, weetaaga kwagala nsi yo, weetaaga kwagala munnansi. Ekyennaku ti abantu abatufuga tebaagala Uganda, nowanda batugamba dda nti si bannayuganda. Kaakati nze bw'ondaba kati bana oningirira buti oli kubona kolasi. Nze gwe mulaba wano njagala mundabe nga mulaba luguudo. Ate ezo enguudo zigenda kukolebwa ng'emirimu egisinga gikolebwa baana baffe wano. Tusomeseza ba engineer, tusomeseza abaana. Ate n'emirimu emirala gyetaaga amaanyi, muli bato muyina amaanyi, mugenda kufuna emirimu ku project ez'eggwanga. Kati ng'ovudde ku by'entambula kuba bannange tukkiriziganye, singa enguudo zino zonna nkole
singa emirimu gisinga weegiri. Buli we bakoze oluguudo olaba nga abannansi batandikirawo okulaakulanyawo. Abaana ba Busoga bangi nnyo abali ebweru, abali mu bubugabuga, abali ne Kampala, kubanga ewaabwe baafuulayo kyalo. Abaana b'e Busoga sigenda basuubiza nti ngenda bakwata mbatwale mu kibuga. Nedda, ngenda kukwata ekibuga nkireete Busoga. Ekyo twakyogeddeko era njagala nkiddemu nti ensi bw'eba eri planned well mu 2025 lwaki tulina ka capital city kamu? Kenya aina Nairobi, aina Nakuru, aina Mombasa. Tusobola okubeera ne regional capital cities wano. Kampala bw'ebeera administrative capital oba business capital, lwaki tetulina industrial capital wano mu Busoga? Jinja lwaki ekula edda mabega mu kifo ky'okulanga edda maaso? So ekyo kigenda kukolebwako baganda bange. Twabagamba dda era tuddamu okukibagamba bassebo ne bannyabo nti ffe bwe tunaaba tuyingidde mu buyinza bwe tujja okuba nga tukola tubikola ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Emyaka gyaffe gitulaga nti tukyaliwo nnyo. Bwe tunakola ebyekisiru tujja kuswala, bwe tunakola ebyakabi tujja kufuna ekitiibwa. Abantu abatufuga olwedde bali mu history. Olwedde ne bw'omubuuza tuli mu mwaka ki ajja kugamba tuli mu 1925. So njagala okubasuubiza baganda bange nti ensonga ereese obwavu mu Busoga teri emu wabula bigattagattagattagatta. Olaba oluguudo nga terusobola kuyitikako, abantu babandoningawo. Enguudo zino bazireka ne batazikola kubanga mwagala mukyawe wammwe basobole okutwala ettaka lyammwe ku bwereere oba ku ssente entono. Tuze tukibagambako ekintu eky'obwavu. Obwavu okulaba nti ekyali kibawa ssente mukomplaininze ku bikajjo, ng'Abaganda bakomplaininze ku mwanyi, ng'Abagisu bakomplaininze ku mwanyi, ng'abantu b'omu East Nile bakomplaininga ku tobacco, ng'ab'omu Far East bakomplaininga ku cotton n'ebirala. Buli kyabugagga ekyali kireeta ssente bakibajjako. Tuwuliziganye. Nze ndi wano ku lwa National Unity Platform okubasuubiza nti bwe tutwala obuyinza economy egenda kuba econtrollingibwa bannansi. Omugwira si agenda okuba nga afuga ensi. Bainvestor tubawerokaminga naye omunayuganda yalina okontrolinga ebbeeyi y'ebirime bye. Kikyamu nnyo okugamba nti Abasoga bagenda kulima ebikajjo bakole buli kimu naye wetuuka okutunda tebakkirizibwa bitunda. Omugwira yalina okufuna license oba abeetoolodde gavumenti balina okufuna license ebitunda. Kisoboka kitya nti akabanga katono akayise tani y'ebikajjo yali ku mitwalo 25 ate nga naye layisi kakati bagisaze eri ku mitwalo 9 oba 10. So njagala okubasuubiza baganda bange ti ekonomi yammwe tugenda gikwata tugibakwase mu ngalo zammwe 5. Ebirenga ekolera mmwe tetugenda koma ku bikajjo byokka. Tumanya abangi kummwe mulima muwogo naye temulina kontra ku bbeeyi ye. Webale nnyo webaliriza ssebo. Kati mumpulize ne kino ate kino kikulu. Ffe tuli omuceere. Eno ettaka lya Busoga 50%, half y'ettaka lya Busoga lya bibali. Naye oŋŋamba otya nti ogenda kugoba abantu mu bisenyi baleme kulimayo muwogo nga tobayigiriza ngeri gya kulimira mu bisenyi ebyo nga tebyononese? Omuceere bagulima ku lusozi. Kati ndi wano bategeeza nti gavumenti yaffe ejja kuba ebayamba okolera mu bibali byammwe nga mukolerayo mu mbeera ekuma obutonde bw'ensi so si kubagobaganyaayo. That is a promise for us. That is a promise that we are going to deliver to you. Tuze twogera ku byenjigiriza. Olwedde twabagambye dda nti abaana balina kusomera bwereere kuva ku nasare paka ku P7. Naye si bino ebyokusomera obwereere kuba mu gavumenti ya Museveni omwana basomera obwereere mazima aba asomedde bwereere. Kubanga abasomesa tebabeerayo, omwana talya ku ssomero. Twagala tutereze byenjigiriza.
omwana si kusoma busomi kubeerere naye ng'abasomesa ababeerayo kubanga abasomesa tugenda batereza nga tubasasula bulungi ate nga tubasasula ku budde tetugenda komaawo nzize nkibagambako era njagala mukimanye nammwe abali wano nti mu gavumenti yaffe empya abaana bajja kubeera n'enkola erya kusomera ate nga tekyetaaga sente nyingi Twe twasomera ng'omwana anywa ekikopo ky'obuugi nga bataddemu ne ku mata omwana okuva ku P1 mpaka P7 bw'abanga alya eggi limu lyokka n'ekikopo ky'obuugi ako kantu katono nnyo naye omwana bw'abanga alya eggi ly'enkoko limu n'ekikopo ky'obuugi omwana oyo ajja kwagala okusoma omwana oyo ajja kunyumirwa okusoma tubasuubiza nti gavumenti yaffe ejja kuteekawo feeding program eyo kitegeeza nti gavumenti ejja kubanga epromotinga okulunda mummwe mu bakyala especially nti gwe osobola okubeera ng'olina essomero erya gavumenti ly'oliisa amagi kitegeeza ebyobulunzi bigenda kubeera promoted ebyenfuna biterere maka naye ate ne byenjigiriza biterere ekyo kintu kitono nnyo ekyo kintu tugenda kikola sigenda kwogera kusoma kwa university naye wedde nako twabasuubiza tikyali kibaddeyo era kigenda kuddawo ng'omwana wo otoba kumuyisa mu secondary naye omwana wo bw'abeera mugezi mu abaana abasoma bw'obeera mugezi nga toyagala okusoma n'oyita kasita ogenda ku university ng'oyise bulungi okusoma kugenda kubeera kwa bwereere kubanga ezo ssente weeziri ate nekino kakibagambe njagala mumpulirize bulungi nnyo tugenda kuba tetusomesa busomesa baana bagende banoonye emirimu nedda tugenda kuba tutraininga ba job creators tetugenda kutraininga banoonya mirimu tugenda kutraininga n'abatondawo emirimu febe tuba tusoma mu education system yaffe tetugenda kubanga tusomesa academics zokka tusomesa balooya bokka ba engineer no musomero tugenda kubeerayo ne A's nya obaze tuyita quadro A esooka ya academics tubafulumize balooya ba professor n'abalala eyokubiri egenda kubeera ya athletics mu masomero gaffe tugenda kupromotinga ebyemizannyo si buli mwana agenda mu ssomero tyaba mugezi nnyo mu bino ebyokusomesa naye tulina abaana nga balina talanta zaabwe bwe tukitandikira ku masomero baganda bange mu generation yaffe ku mulembe gwaffe mugenda kufuna webale maama ku mulembe gwaffe mugenda kufuna ba Ronaldo nga bava mu masomero nga batrainingibwa mu masomero nze ntambudde ensi yonna nkirabyeko bwegenda n'obuuza Messi yasoma ki tajja bikubuulira naye emirimu egimuvaako ne sente zavaako nyingi nnyo mu abannayuganda bw'oboze emabega mu DNA yaffe mu jinsi zaffe tuli talented ku mulembe gwa Amini singa yasigalako twandirise ne World Cup bwe twasingira okufuna ba champion ba Akibua bali ku mulembe gwa Amini ba John Mugabe bali ku mulembe gwa Amini bonna bali ku mulembe gwa Amini lwaki kubanga mu byenjigiriza bali ba promotingira mu ne athletics ne sports so future ya Uganda tegenda kubeera yaba kagezi munyo bokka ba mu class wabula bw'oba talented essomero kijja egenda kubeera government policy ky'essomero li promotinga talents ezo era tujja kuba nga gavumenti nga tuleta ne bakooki nga tubagula emawanga g'ebweru nga bazze kusomesa abaana kutraininga abaana mu masomero gaffe eyokusatu egenda kubeera ya arts nze mundaba nze ndi artist ate ndi wakabi mumanyi qualification gye nasooka okusoma Makerere nasooka kusoma and drama era nembuuka bantu bangi nnyo baali banyooma music dance and drama naye ng'ensi etambulira ku music dance and drama kakati saagala music dance and drama saagala arts okuwandiika okutontoma okuzanya comedy nga swengere okuzina amazina n'ebyo byonna tekigenda kubeera kivumu tugenda kipromotinga tumakinga sure amufuna aba Bobi Wine bangi kubanga era tumanyi tiwano tuli artistically talented naye abaana tebaba wawula obasanga bambi nga bali talented
era nga balaba Museveni bakunganya nga bangi nnyo nga bayimba bulungi bazina bulungi bali talented naye nga wano kibulamu kati kyetwagala okukola mu Uganda yaffe empya esembayo ya agriculture njaga tujjeyo eno enjogera egamba ng'omulimi ne bakujereka oyo omulimi man twagala omulimi abeere nga avimba twagala obulimi tubutekemu art tubutekemu science ze ntambudde amawanga ogenda Amsterdam omugago wakaliraja man that guy is rich I think he's a farmer oyo nga mugaga alabika mulimi twagala okikomyawo tutegere ettaka lyaffe ng'okuva mu ssomero ng'ostadinga ettaka lyo omwana twagala agenda okuva mu P7 ng'alina kyamanyi ng'alina nekyasobola okwekolera omwana nga level oba esomero kwekolera oba senior 6 ngena kyosobola okwekolera kati abaana baffe bava ku university nga ina degree gatamanyi yadde kola mugati. So we are going to change that. Gana mawanga ga Singapore ga Taiwan gona gakyuse kubanga gabadde n'abakulembeze abafa amalwaliro nga bafunye accident obuli simple. Wano mu Uganda abakazi 20 bafa buli nnaku nga bazaala buli nnaku. Abaana bato 300 bafa kubanga embeera y'ebyobulamu mbi. Twagala okutumbula ebyobulamu twakyogeddeko nti buli distance ya 3 kilometers okuva ku LC wajja kubaawo ne health center 3. Naye ate buli region erina okuba ne referral hospital. Okubedda nedda batugamba Jinja hospital natuuka mu Jinja hospital nga Jinja hospital yennyini ndwadde. Njagala okubasuubiza olunaku lwa leero nti bwe munatuwa omukisa ne tubeera gavumenti ya Uganda eddako tugenda kufuba n'okufuba kwonna okumekenga sure nti twerovatinga amalwaliro amanene. Kati nga wano mu Busoga mwina Jinja hospital eyegenda kubeera referral hospital nga Mulago. Ekyo kisoboka. So munzikiriza bannange funze ensonga zino. Sigenda kuvaagulu nga sogedde ku misaala gy'abasirikale n'abapoliisi. Manyi mwenna bangi kummwe manyi bangi kummwe bonna nga tutandikira ku bano wammanga abasirikale n'abapoliisi n'abaprison tumanyi babakozeseza tukuba emiggo naye ffe tugenda basasulamu ekirungi ekisinga. Njagala okubasuubiza nga nsinzidde wano nti kye twabasuubiza mu 2021 tukyakirika ate tugenda nakyongeramu naye ffonna okubanga budget sinene nnyo omwapoliisi n'omusirikale atandikibwako ajja kufuna omusaala at least gwa $1,000,000 n'okweyongeza. Abasomesa baffe bajja kuba basasula bulungi nga kye basaanidde ate nga basasulwa mu budde. Abasawo mukola omulimu gw'amaanyi. Nze ndi mwana wa musawo manyi bulungi nnyo embeera gye muyitamu nga mutujjanjaba naye okutuuka n'osanga balwadde nga tewali musawo y'embeera gye bayitamu nga dokita alina okugenda asooka alimerimeko oba asooka agenda agulewa akaduuka ke oba agenda asooke ku stage ya boda avugevugemu awo abasaabaze nga baabo alyoka agenda ajjanjaba abalwadde. Tekigenda kuddamu kubeera waako ekyo tugenda basasula bulungi ate tugenda kuwa abasawo abalala emirimu bangi okumakinga sure
barichinga abantu baffe. Onakula lero mu Uganda buli dokita omu akola ku basawo emitwalo 2.5 ku balwadde. Dokita omu akola ku balwadde emitwalo 2.5. Naye ate nga mazima amatuufu dokita omu yandibadde akola ku balwadde waakiri 1000. N'olw'ensonga eyo tugenda kurutinga ba dokita, tuteeke ba dokita abapya ku payroll ya government times 6. Ng'era buli health center 3 waakiri enako omudokita. Kati awo obuzibu bwo kujja kubeera kutuuka butuusi ku ddwaliro. Njagala kubaagulu baganda bange nga njogeddeko ne ku nsonga y'amasanyalaze. Amasanyalaze gava Jinja wano, gava Busoga wano, naye amasanyalaze bagaba charginga unit 10. Unit tugenda gisala tugise ku 5 ate to making sure buli household, buli nyumba, buli dwaliro na buli installation ya government mu Uganda yonna, especially wani Busoga amasanyalaze gava nga waliwo amasanyalaze ate nga tebawa charginga ga connectinga. Sigenda kwogera ku kyanjigiriza nnyo, naye tukimanyi nti saawa zino wano wenjogerera kati abaana bakamala wiiki 3 nga tebasoma. Wiiki 3 nga tebasoma. Naye ani minister wa education Mukamu 7 kitegeeza nti bano abantu tebalina laavu ya gwanga. Mubaleke, temubayombesa, bali bakaddiye. Ate si Bannayuganda. Kati mbona abana nabo yemwe answer. Kati answer yeriwa, buuza muno nti answer yeriwa. Kati mbuuza gamba Bobi bino bitugambe kati tukole ki? Kino kye mugenda okukola. Answer ya protest vote. Basebo ne banyabo buli kimu okukikyusa tulina okwekwatiramu. Mbasaba bino ebintu temubirekera ba politician. Nze nange saali politician mwana. Naye byannuma ne ngamba kankyenyigiremu. Kati ono message njagala ogiwa gwe omuwala omutasoma, njagala ogiwa gwe omusajja akola mu kibali, njagala okiwa gwe awa boda, gwe kinyozi, gwe engineer, gwe lawyer, buli omu, omukadde n'omuto, omukyala n'omwami. Njagala tu owninge ensi yaffe. Njagala tusooke tukkirize nti Uganda nsi yaffe. Kkiriza nti Uganda nsi yaffe. Era bwebanga nsi yo, kkiriza nti Uganda tegenda kukyuka okujjako naawe ng'otaddeko contribution yo. Ne bwe kaba katono katya kamatalinga. Bannange tugenda mu kulonda. Okulonda kuno kitegeeza abantu kusalawo biseera byabwe eby'omu maaso. Kitegeeza kusalawo bagenda kulemberwa batya. Kitegeeza kusalawo sente zaabwe zigenda kuspendingibwa zitya. Kigenda kutegeeza ki abasawo baabwe bwe basoma ne bafuna emirimu basasulwa. Abapoliisi n'abasirikale omulimu gwe agukola nga bw'ayagala. Ojja kulaba omusirikale ajja akutuukeko bw'atunulanga bosi we amulaba aboli yagambe wewe toka bosi we bw'ava agambe Bobi ise mwana namwe mutulwanirire. So bakola nabo ebintu nga tebabyagala. Abapoliisi bemulaba si balabe bammwe, they are not your enemies. Bano baganda baffe, bano bato baffe, bakulu baffe, bano bakodomi baffe, bakwana basista baffe. Bano tuwasa basista baabwe. Bano tubeera nabo mu disco. Gwe muwala ali wano oyo muvubuka akusindikira ka message akalaavu, oyo wa poliisi, oyo wa magye, naye muntu nga gwe. So tuba twagala okukyusa Uganda nabo tulina okubakyusiza obulamu nabo beeyagale. Kubanga baweereza twagala tubeere mu Uganda empya ng'ayambala uniform y'eggwanga ng'eriko badge ng'eriko fulaga ya Uganda ng'ali proud. Ekyo kigenda na kukyusa bukulembeze naye naawe ogenda kwetaaga okyenyigiramu. So baganda bange mbasaba number 1 temuggwa mu maanyi. Mubeere n'okukkiriza. Mumanye nti kye tuliko kituufu. Bino byembagamba bituufu mu mazima kuba mwenna mumanyi sirimba. Bino byetukola bituufu maaso g'amateeka. Kuba ne batukwata ne bagamba lwaki bayogedde kino tebatusalirangako musango kubanga bituufu. Bino byetukola bituufu mu maaso g'abazadde baffe ne bogenda mu maaso ga taatawo. Nze senga wange ngenda nejogera naga ekikulu mwana wange byokoba bituufu. Oli mukambwe ino. Kwegamba twogera bituufu. Bino byetwogera bituufu mu maaso ga Katonda. So mubeere famu, mubeere n'okukkiriza, mumanye nti bino bigenda kukyuka, mumanye nti Uganda egenda kukyuka, naye kyenkusaba making sure oli part of the struggle.
wekubeka selfie wekuba akafaananyi okatereke ojja kajja oluvannyuma lwabyo n'ogalaga abaana bo bagamba olaba nange nabirimu twalinga ne ba Bobi Wine ffe twakyusa Uganda kubanga tugenda gikyusa. So mbasaba bwe nti tugenda mu kiseera ekyokulonda gino emyezi 3 gye tulina gino emyezi 3 gya kugezaako kukuŋŋaanya buli omu mutambuze message eyo abantu baveeyo mu bungi balonde ate tebalonda bulunzi wabula bino byembagamba sirinzekka nabagamba Kyagulanyi era bakyagulanyi mugenda bala beye wamwe nga bazze abasajja n'abakazi nga bazze ne bembasize nabo mujja bala babajja kuba n'akabonero kaliwa bana akabonero nako bajja kujja ne ambulera njagala basaba abantu b'ebusoga omuntu yenna najja ne ambulera ffe tumaze okumupepeta mwebale nnyo mwebalire ddala banange neetaagayo ba sponsor babiri leero banambeererawo leero nsumbukanye nga siina transporta nsabayo abantu babiri abasobola okunsasirira transporta wa mitwalo 3 okulya kwa mutwalo okwebaka kwa mitwalo 2 kitegeeza neetaagayo mitwalo 7 mumbeererewo abasiima byenkola munsabe namba bagenda kuba bajja naddagala bagenda kuba bajja nabikozesebwa mu kusoma. So mbasaba baganda bange mwenna mwenyigire mu kulunda kuno mwenyigire mu kalulu kano muveeyo mutambuze message eno buli wamu ate tumanyi nti tubadde nga tulonda naye nga batubba naye mbasaba ku mulundi guno sitepu esooka abantu baveeyo nga bangi ate muzimbe eggaali muzimbe gaali zammwe tebabatiisatiisa tebamanyi babataddemu obusajjasajja babataddemu abasecurity naye tebabatiisa kubanga tusobola okukola ebintu ng'eno gavumenti temanyi. Wuliriza Museveni mulowooza muyekera Museveni ate eddaawa nyoyenze mu banda okubakakasa nti ffe tugulira ababanda twazimba ekitebera ne Iganga nga kirinanye poliisi ne tubeera nakyo okumala omwaka mulamba nga tebamanyi kati kye bagamba. Twazimba ekitebe Embarara opposite Independence Square nga tebamanyi ne tutuuka nekigulawo. Njagala okubabuulira bwe tusalawo tusobola okwekanga ku makya nga Museveni nga tuli mu kisenge kye. So njagala mubeere confidence Museveni tusobola omuggyako bannange tusobola okumuggyako gamba muno tusobola okumuggyako kidemo kimugambe tusobola okumuggyako. Kati abantu abali wano wuliriza abantu nga bwe muli wano abaana abalala nga bali buwenge abeekamuli ne bavaayo abeeyiduli ne bavaayo abeebusiya Mau Uganda muganda wange wadda wasikyakulaba sitegamba etya eyanza Mau nkimanyi gwe totera nnyo kulimba naye Mau Uganda Mau ono eke nkunoonya baganda bange mugende munonde mugende mulonde NUP bwe bamala okutulonda ne bagezaako okugamba nti bazanyira mukolo kaffe enamba eri 0763 866093 agaba Derek temugenda kuddamu kunywa mazzi gegamu n'ebisolo nga mugasomesa namubibali tekigenda kuddamu kubeerawo mujja kuba n'amazzi ag'okunywa malungi nga gagiramu pipe ne gatuuka ewammwe nga gali filtered ate nga buli kidomola kya nusu 10 si 10 naye 10 temugenda kuddamu kulwala maaso nga muvugira emmotoka oba pikipiki kuzinguno nzino enguudo embi tekigenda kubeerawo ekyo nkibasuubiza nga tuli wano. Tewali agenda kuddamu kubagoba mu ttaka lyammwe nti temulimiriramu muceere. Tewali agenda kusalawo ng'olimye ebikajjo bye n'agamba toyina right oba toyina license eritonda tekigenda kuddamu kubeerawo. Uganda egenda kubeera yammwe mugenda gyeyagaliramu. Obudde bugenza ate tulina gye tulina okuyita naye njagala basuubiza baganda bange nti bwe muva wano ne mukola kye mulina okukola buli omu
buli omu nkusababere agent buli omu nkusababere agent buli omu nkusababere agent take it upon yourself gamba muno nze Kyagulanyi kidemo kigambe nze Kyagulanyi oba Kyagulanyi enyini abompadde kati ani agamba nsaba mutulonde naye temukoma kunze tuna bakandidate baffe abagenda okubeera mu parliament yaffe empya kamba osomereko nga bwe stepping forward tuna bazibu ali MP we Bukono County. People power! Our power! NUP! Everywhere! Kunga Kyagulanyi kunga! Kunga Bukono kunga! Kunga Ivukula kunga! Kunga Dominic kunga! Kunga Nagoyo kunga! Kunga Kibale kunga! Kunga Nangwende kunga! Kunga Namutumba kunga! Kunga Banda Matiama kunga! Ria! Chia! Banange mbemba subizianga! Ntibana! Egavumenti tukulembera abamukali mugumba! Nima koba! Ntibana tuli nomukali abyala ngana amajjaina manjinga galebeta nokulebeta! Amaji galebeta nokulebeta era mbakoba buli ekigaina mukikwatise Robert Kyagulanyi Sentamu mwaka 2026 people ba aba mwabaleno n'olaba olaba ekibuli kati mwe mutalonda ono mwana muli kukina ye kati ate mbaleetere ono bamuyita Musubika Farida gwe tusaba mwoba woman MP aje tulwaniride Miriam mwena neyanziza nnyo president waife w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu, the elected president of the Republic of Uganda. Bana abena mutumba muliwo abasaga muliyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musango yebasibwe bweza bali oruyirule mbakobanga nti ngo byali kujja kwido tukyalira wano tumukobera ebizibu ebitutendusanga tukukona iro timboli ya bunduguza aye bana kunaidye mumubwaine baada tuzira milimo. His Excellency Baba ndiko bantu wetunabanga tutuse mu Uganda empyaka abena mutumba abasiki tuli balimi ba maido tuli balimi ba mwogo tuli balimi ba mutiere aye bamama banga ni baba bange tibachidi nti bali kuba ko okupima mita 15 okuva ku kibali otuka ku lukalu bamala ba signinga na maina gabwe baida kwira oluvanuma bako bati nane ya signinga wano ngati batitosobola kwiramu awanga bamaze okuba na gabijire ndisaba baba nti wetu batwingire mu Uganda empyaka tufuna yekyuma otufunira yokwe ekyuma nga kikamula mwogo nga mwogo yava mu sitaji twatona mu choka eranga mwogo yava mu feed animals meranga mwogo yava mu manure at least tinabena mutuma mufuna kwa milima abasoma n'abatasoma at least timu abatasoma tubawenga mu office wa rent mujamweye tukuwayo mwezi emitwala 15 bana bagede bwa mabonda mu office de batasomerera nene sawa tukole ki tubakolera ekintu tutukoye omusaka wako batimbe abakoza atia ndimbe mama odi nti ondidukiza senga wange nono senga wange ngakali muto bana mutulondere mukyalo ono ulira quality gye mwina zembi bakwasiza ze mulinze kakati njagala muganda wange mubanjulire wa MP waffe wa Busiki Basalirwa Ali. Come say what to us. Nayanziza Mau Uganda. People power. Simai bwende kugamba neja kunonya Gerard wa Bobby. Mugambe kyokoze. Neyanzege muganda wange Mau Uganda ampaddeyo ogumwaka 7. Neyanzege Mau ali Uganda. Simanyi Mau kyali Uganda. Mau embera kasogitegeera watu tutambula nawe. Bangwe bale supporting AK Commander ati wale kwagala timu Kyagulanyi. Oli waddala muganda wange njakiddamu nti oli waddala. Ate ninze basali ku mitwalo 7 nyinawo gumu kasanve kitegeeza mbulayo emitwalo
5 mu 13 yaida mu no. mwenda eyali emupya ebiseera ebyo baali bamweta Musa Mutabali mbulayo 5 mu 13 ekitegeeza Mao webale nnyo webale okugulawo ka akaunti yange webalire ddala nti kati tukyasobola ssola njala at this moment kati tusigazaayo okwebaka na kutambula enkya olunaku lw'enkya sobola okukwasaganya Iganga okutambula kwa mitwalo 3 okwebaka kwa mitwalo 2 tweyanza neyanzege Mao enamba eri 0763 866093 ereta Agaba Derek bw'oyagala kunsapootinga okusigala nga nkuweereza nakuba kyekindeeseere titi mbadde sikyalina transport atuusa wabula kuvuya buvuya kyobalaba mbadde siri ku live saasobodde kutambula kuba nabuzeeyo mutambeererawo 076-866093 Agaba Derek. His Excellency akobye nti ekyo tujja kukyeta lufumo ajja kubanga akoze eki kati woba otiikinga makinga sure nti ku lunaku olw'okulonda mu bookisi nga bwe muliwo bangi muti tobuukanga ka bookisi olw'eisano eringi kubanga oyida kutiikinga ofuluma akabookisi bakobe nti ako kafiire woba oli wakinku mutaaku mu kabookisi mweno omwo ate awali ambuleera wonkani wootiikinga okusobola okumala kuneiwanga n'ekindi musooke mwikaikane ndigezaako okubakoba nti ambuleera niwoba n'5000 osobola okugigula waawe omukazi ng'ali kujja okuzaala aye ate baasi eyenda bagaiga ate etambulira ku kolansi ate ife tuzira kolansi ebaasi enaabitawa mulonde ambuleera people power our power NUP everywhere even Kyagulanyi ra kya webalino baba webalire irala mona oli kuja mu parliament kakutereze ku netai amina ono MP mwene kakano kambandulire district chairperson waife wagaluka people power our power NUP everywhere even here kunga na mtumba kunga kunga bukono kunga kunga busiki kunga kunga Kyagulanyi kunga Mukisazi Yakudio Sairezi wagaruka Yakuti Mukose chairman eresifa na Mutumba district alikuiraku ate chairman wabaise kunigiriziwa muna Mutumba ni busagaira yona okatonda abenaimwe 2026 tutikinga ambuleera okuva wansi paka waigulu mwami Museveni yerwa kitula ataida kuba banda sente da PDM dali kuba wela people power our power awo ono chairman mwene chairman onidukiza nzijukidde abayi waliwo golala sente za PDM wano kati oyo poteya bemumala okunonda tewali ababanja tewali akola ki tewali ate ye tumubanja kampita isabire Ezekeri abuzeko dakika ndala yoka a people power our power everywhere NUP Owekitiibwa President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine o President waisu eyalondeberwe afuga atengani yali kuiraku oikirire enkyusa olulimi nkozesa olulimi olwo beeta olusiginyi ekiro ekyetesaano nti busiki kizwa ku lulimi olwetegwa nti lusiginyi President oikirire enkobere nti abantu bebusiki abantu bena Mutumba bakutaka ino era bamalirivu bategeera batulyamu enkwe
nibakoba atisaabirye niwo Saalongo byala balongo oizotaaze busiki baba nkusaba oikirirye mpulopere nti iswe Busoga niswe balina Nyanza aye tukayi tusobola kulya ku byenyanza iswe n'obufulu babutugudiriyeku niswe bano ebyenyanza byetulya tubyeta bunkenke nimbire enke birina magumba mangi bitono ino egavumenti byeyatulekeire banandira nga nkunga nti nzwe mu Busiki North ndi omu constituency president omwafiirire Obasogwa Onsaju ninzali kulembere constituency eyo okununula Uganda eno nga tusalire watukuba omubala tukulonde ngo president waisu airaku Robert Kyagulanyi Sentamu NUP everywhere bana twabe tulonde twabe tukabanze twabe tukakuume paka nga tutukiryo president waisu omuntebe ne yansiri. Okay, banange tusobola okwogera paka ku makya naye message mugifunye ekisemberayo ddala nyina kyali wange bamuyita Wakabi Smart. Wakabi Smart wano we waabwe. Wakabi Smart bamukwata ne Bobby Giant, bamukwata ne Raisa Mufumbiro, bamukwata ne Achileo Kivumbi, bamukwata ne Edi Mutwe nga balwanirira ensi. Njagala mumanye nti bye tulwana n'okujjayo abaana baffe bangi bali mu kkomera ne tujja bajjayo. Bwe nabadde nzijano Wakabi Smart yaŋambye batuuseeko obubaka bwe bagambe gyali mu kkomera Luzira naye abaagala tagenda kupowa agenda komawo wano nga hero nammwe mbere wano nga mulwana nga manyi waliyo kyali wammwe. Mwebale nnyo mwebale ddala baganda bange mukkirize ngende tegekeka olwo message gyefunye baya mutwalo gumu meka atisindise bambi jangu wano sisobodde kulabako kubendeseewo simu yemugengoza yeriko data gwenkozesa nsabo gye wano twogere ogambe neyanzege webale kyompadde webalire ddala Allah akudizeewo